Inside Story Uganda, real source of political updates. Awoka bakuyambako ne munkayana z'ettaka ne bakuterereza ebyapa byo ebiba biganye naye mukulu Tamale yabaterako omukono n'abeeyimirira n'agamba nti ekibeerawo kyonna bwe muyina okutuukirira ye lwaki tebakuwa kya bwogezi olabeko TV ne radio genda gondi regiment data nedda nebwe bakuweza ninga mukazi alina n'abaana we tafiira mu makate ikizaala atambula nakyo nze kizaala mutego kasizonium nantambula nga ngende nza mushwagole ikizaala tokireka mabega ikizaala kyange nkirina ye brain yange kale kakati naye omusirikale akubulidde oyo mwana byeyakoze ambulidde amanyi ne ganzibwa nti omusajja yamuwonyeza akwese pista naye mukama yeebazibwe kubanga katate singa tuli ku birala nze mutta nze mwana onaafa kasinakolabanga kaguze emmotoka nemenye enumbwa bakayingiridde kuba tekalina magezi omwana teyandiguze ku motoka n'akyakala ng'azijjawa katonda njaga atalina nyumba atalina bwasula akolawo ali mulandisi bamuwa sente mbeka simanyi ze bamuwa nze kati namutegeera ti banne bonna ba professionals ba dokita ba lawyer baani si gye basookerako balina poloti zaabwe balina kyoyalina ki sikavenja kakati tuba tukyayagala ku ngeri y'abatemu diversion Kinyata yamukoze eki abo bamuyisa mu settings amuse yamukuba n'amutta bamuta ne bamusuula mu Ngongo Heroes naye simukoye kwenye ina Ngongo Heroes yeki yeringa namama yamala n'amukubira ddala n'amutta naye esawa kweri kakati Kinyata abayeyosi ba Kinyata bawadde the nation story jeje Kariuki checks in Zambia hotel kumbe yafadda bagenti yafiiridewa Zambia naye bulisi basiruga abaawana Daily Nation yatundako 10,000 ne balyoka bawafuuka overhauling editor ye yonna to regain its credibility naye wano ekyatutewo ebyobusiru. In fact, I propose somebody to have a platform on social media. Akolawa. Awunereje bayo. Okola ku social media. Okuteekayo. Oteekwa kubeera ng'oli professional. Kubanga bote bafayo Tamale bindi afudde ne bikunganya sente. Boba wayo buwi bateka kutesomiri. Kutolewa kendera bi. Nja kutta. Ntunanga kasajja gote ja kunkola mu sente. Kwani mwendo nonyere gendo za nyinyuko. Nja kabitinta. Mwanako kali awo kakola sente. Naye mwe nkutuwe singa Johnson kakati another prominent sokolindeko Kinyata bamutegeera batya nti omukazi yayogera essaawa omulambo bamala ne baguzuula mu Ngongo Hills yenna manve waabwe kakati ne basangako essaawa ate Kinyata omukazi n'asirika alonda sikuku alina credibility n'egundi kyekyamukola obubi kibaki yalonda waki omulamuzi alinga Kanyambe disgranted aja investigation elections ya black listing abantu abo Uhuru Kinyata waliwo ne public service ne gundi ne Ruto yabateka mu basa myufu kuba teyali muwe tuvuga Museveni yasobola okuleeta ekimongwa nekikulira akakiiko kya controlling nga kiri ku remote ye kuleeta bright ndi wangati yalwana n'omukazi munne nga balwanira ebintu abeera ku human rights president tekisoboka yes ni president amalaga yamanyi samboreke mirundi will not control mukoloti tosobola muri mirundi alinga bwolaba nti irazi asobola nokudduka kuyita ewaabwe you have to get somebody you push like a wheelbarrow ba mirundi babera mu background nga bakola bamwenda tebabera mu government anti after all bwa minister oba sente twagala sente gave money Mercedes Benz to research center not political. The only political work I can do is in parliament. Kakati mujingo ono magena kukola mutu. Kakati mulira netufuna owuko dokito owuko. Owuko bwagenda alifuna ne minister wa Moi. Bagenda mu America. Bush yagana okusinkana Moi. Tell me the date you retiring. Kye yali amwagaliza kutoka. Ba president ba gundi ba Afrika bonna. America yebalagira okuvaako. Nipo tebagala kuvaako. Na. Mubaraka yagenda na ngavaako. Nalemera kuba mutwala nga kiyoyo mwe yagenda na mugamba vaako uprising yali mututte gundi ono we Nigeria
ani ne gundi ono Mugabe Obasanjo Obasanjo yamugamba nti togenda kufuna third term naye insisting Bush namugamba nti kale gendo zeyo Teira mukwasa ICC namukwasa ICC naddayo mu America nikikoze namugamba nti naye gwe tovaako muno tewamuwadde gwe tovaako baali bakoze endagaano nti Teira tali kwasibwa gwanga ddala olutalo lwa Liberia lugwe kuba Liberia si ya America Abamerika bwe baddira abaddugavu abaagala okudda ewaabwe Abafirika ne bagula ensi eyo negundi yennyini negundi yaayo bano basajenti do bazaaliranwa abatolo batisajenti do beyata baali banigulu anti mwe temumanyi ekyadi abakuba alwanyisa omwana wewaba sezala waabwe yalubeere bakuva bakrutu baddukira ku ngamiya ne bakazi ba kati ne Robert Mugabe America ne mugamba fwako abaddu kati tolaba America bwetandise okwenyenya America yabaganye kaabo America yabaganye mulete product singa muwa omusolo ni wana anatera okulagira mu America mu America aina standard ye eya mikwano gye gwe givaamu nga bakujjawo yenga akuta ti Uganda yakabukyaza ba president ba America bameka tebaweza Bush ne Clinton naga nti Museveni and is now at the beacon of African leaders gwe munara betusungira mu wiki bagenda bagaba makise manya abazungu bakuwa driving permit buli lwokulanga okutuuka lwotuuka zero nga tekyagitambuza neogijjako America have no friends, they have interests bobaswaza nga bakuta batandise okututa ekitegeeza ne Uganda bo bagezi balina engagement balina ligimu change byonna tobitegeera bakwadde agowa ofune ku sente ne basobola omuntu omu ne baga nti abagenda okulwanira agowa ba family eki ani yaloofayo nti omuntu omu yagifunamu anti baagikuwa olowooza Abamerika gwe byetundayo babibuliddwa babirina nga birungi n'okusinga n'amawanga galingiridde gasapulaingi ate era opulesi wegali bakikuwa bafunemu akankayamba abantu bakikugjeko tutegeeza bakumaze nawe obikola ekyalo deno negotiating bagenda kuwa birala naye ngaekyabaleetera ebyo byonna kuba muhoozi muhoozi bamuyinamu interest toyogona muhoozi nange even if you mention my name mbunja kufa ujja kufa nga sinafa kakati yagala nkuga nti owuko bwe yagenda mu America mwina amugamba owuko asiriwala yeyasisinkana Bush ng'oli akusoga n'okuyisinkana mu naye mutegeera ki omusajja aganye okusisinkana pulezidenti wo bw'omusisinkane ngaani era bajja munyenyi nga Nicholas Biwott amuwoninga your excellence olwatukayo ne bamutta naye omanyi kyebakolera bino bisempa kyebikola bino ebitalina Katonda the pastors of the devil bagamba batunda mu field ya family kyova olaba ono omwana bamukozesa nze ndi musajja mugezi kyenkugambye ti Abaganda tukuga nti gwatate ekitaawo olitya malaalo nga kitaawo ayina omuntu bakutte bakuwasa omutwe kagati nze nina programs ne family yange over kitange byandekera but when I was annoyed maze emyezi egi nemmange simulabako tukulu down osooka okkakkane siyinza kulumba mukulu wange musika ate omuvume nvuma ntya awulira abaana bange oyo ekitaawo yeyadda mu kifo kya kitaawo kino kibawa sente kino ekizongo liito ekisaana bakutta kuva mu family. If I respect my brother, I'm a rich man. I respect him. Sijja kwalulinga naye. Gubarekera okutukuuma yajja emirundi egi naye nga taata siri mu muntu. Musoke mundeke emyezi nga 6. Ne bannange beesootingi kubanga ekintu kitawe kyeyakuwa ne bikaba katono katya toliddayo mulabako kikoyakuleekogolisi nti oli mwana we kino bwemusomanga eddaami nga kiremu akabiri kyeri eddaami effu omwana togenda muwa nga muwaayi bwesomusomanga eddaami nga mulimu akabiri tikakyo eddaami effu ajja kweneyi tayinza oyo nga tesobola kulinnya waffe twagigobye ajja kwetonda talina magezi mumutwe bajja mubuulirira talina tewali amubuulirira oyo musiru yetaaga sasi kakati nkubuulira nti owuko
bwe bamutta bamutira Kenya ng'akomyewo era naye bamusokola amaaso ne bateekawo ekitala kye ne bateekawo waliwo omulamu ekitegeeza muyino yali musajja mutemu nnyo bw'atyo Kenya battabusi mukinyete yawulira nga waliwo amekamanda we ayogera n'amiini awambe gavumenti n'akwata omusajja bamuyita Kitiri Mwere yali chief justice namutira mu accident n'agipanga waliwo Bishop Alexander Muge omusajja ayogera Okondo tiwejere waffe ekisomo tojja kuddayo ng'oli mulimu mukozi akolera batemu naye ne bamutta bamutira mu accident Okondo yava kuba minisita kyogamba nti no Moi yali ategeka nnyo obubenje Kenya omuntu waga nti I'm going to be assassinated tukiyita tutya tulina bwe tukiyita ebyebikiro ofuna ekyebikiro Kenya kasoogera nti bagenda kutta bagenda kutta tewali kulonzalonza kwonna yes tulina bwe tukiyita nja kijju naye nakati bakyatta nga bwe battangedda kaakati gundi Owuku bamuterawo ekitala kye bamuterawo pisto ne bamuterawo n'omuliro nti yeeyokeza ekisajja baali bakiyita olumbe kyekikulira nga bino ebiveemulako nebyasama ebiveebutabika nebyasama akulira eddwaliro chief pathologist owekenya naga nti yeekubye esasi neyeeyokya atya obusiru oyinza okwekuba esasi ate neweeyo gyali mu Kenya olumbe dokita olumbe gyali e Kenya kyadduka ngikino kisempa ekyogera ebyobusiru kisempa ate ewa Teddy ekitegeeza Teddy yakubujjako nti kalina okukoza kazungu kalinga omusito gwamasavu oba ono yayina ekisiraani gwagamba adde wa Teddy atalina kisiraani sempa amanyi ate siimu immediately has good clue sempa n'obusiru bwe bagenda ne bakakositinga kubanga bwe yali akyali wa Teddy championing of pastors. If you are not pastors, how can you be the champion of nothing? If you are worse than those you need, you have to work conduct it. Anti bwe yali wa Teddy teyafuna bizibu. Kankubuli. Pastor asinga gwensinga okurespecting is Joseph Serwadda. Oyo musajja Serwadda ali hamba ate yagula poloti wagenda okuzimba n'asangawo looki. Next ne wali awali embaawo. Next nga toyawula balina geeti emu ava okwenda n'ava ewa Serwadda tubaawo nga bakyayita eri mu ndeeba awemu Serwadda prayed never incited abalokole okuba kyaki okuba guest house naba guest house nabo ne bakaka yewola sente mu banka Serwadda n'agigula yamala n'agimuguza without making noise yamala n'agimuguza Serwadda waliwo omusiraamu ng'ayagala ku expanding omusiraamu n'agala si wabakafiiri Serwadda didn't complain until the Muslim sold it to another person and sold the booties. Serwadda yalisinza okuwala na Bugingo ate Bugingo n'agenda n'omwana we ne bavuma Serwadda okukamala okukamala Serwadda respond okuva Bugingo kye Pastor Gadi kyemwagaza kulya sente mu State House kyekitusoze ekitwe ne mukozi waakyo kakati Owuku kyogongabino bisempa ebimamangwa binombuuze byaninga kanakangenda okuba essasi boogera ebintu byebatamanyi kyebitegeeza how could somebody shoot himself and then burn himself tekisoboka amaaso ge n'agajjamu ekyo kyali kifu Moi yagamba why could I kill Owuku when I could sack him as a minister? No, sacking him you would create him. Kakati kamutire that was Moi stupidity. Kakati bwabala kubuulira Tebojengo when you look at Tebojengo the gun is a killer gun sirautu Tebojengo okusinzira kunoonyeza okwakoleddwa nti wa miso n'ogwo omusango n'ogumpa okubuulira ku Bugingo ennaku nnyamba mbakutte even where the killer gun is okusetulinga ku muntu n'entekawo kuseteetizange ne mukwata nolaba footage ye nawe yatandika kano kankamuzi kano kangobugolo kensamiza ngobugolo kensamiza nga pilisi eyasamiza ngobugolo kamutambuza nekanolutwe lwako mbalaba okunoonyereza kuno balazeebwa olowooza okunoonyereza kunoonyereza ki kwakwata Moses should help the side director. The evidence is there. A man kankubulira Bugingo ayina Yesu Bugingo yali agenda okukola ennaku z'omwezi nga 3 mu lumu
yali amaze okugoba omusajja awa services ewa Bugingo agula tenti agula kyatwala miliyoni 5 ababubi naye Bugingo bwe yagenda ozigulayo ng'atumye omuntu omulala azimumma n'obutebe full influence aristodes who influence yatumya tents ng'ona amugobya amubba tebazimuwa bali ba suppliers omanyi bwe baba akakugoba ku mulimu olowooza nti bajja kuzzaako oli wakitono kakati ago ka suppliers ka services gafiiriddwa omulimu this man Bugingo is capable okugula obutebe obubwe ne tenti ezize buno abadde apangisa bupangise n'agoba ekibbi ne tenti ezimu ng'apangisa mpangise n'agoba ekibbi abantu balikuba etonya bagende ekibbi Aristide ati kibbi Aristide kibbi naye ayinza okubamu Aristide those who refuse to supply at night midnight a woman came a strange woman nga tunataka okuyingira n'abaga nti bannaye munyambe nvudde wa Pastor Kakande which is not true naye nzize ku kyeke ya security mu arrangement why naffe tugenda kukyanza Museveni the woman was arrested immediately bamukwatira waawo bamutwala ku polisi bamuta polisi nemuta Aristide hospital at police Aristide yimu kamata niyo mujinga bamuterawo omukazi aze ku Bugingo bali mutiddewo mu church Bugingo deputy RDC yamugambye era nabakubidde nembaga nti ako ka deputy RDC yakafunya n'omulimu embalala ono weka wempe how can you give this idiot a company ekola security Bugingo n'akawa kakuumewa kabadde kakafuna pistol 4 nga kakitaddeko abagundi nti zabakadde bakanisa ziriwo tusajja gwe kamata iyo Bugingo bagenda bisamu his company nga bagenda zigabira bakadde bakanisa the man arrived at the scene yafudde mbala lwaki yasose ewa Bugingo he was hanging in Kampala to hear the good news kamata afende general kijana kamata huyo Bugingo PDF Aristide this man wako who owns the company yali amugobi kati company esi yabadde kuume wa anti nga mugobi Ifa chibona yabagoba mulundi ebadde bamubba nnyo bugi kyovala I hear the idiots ngacho ne change chana dinja so mutwe nti Bugingo wants to fill the country we know that money is one of the churches that for reducing money ayagala kudduka anti kino bukyagambi banne waakyo kirira yivu bala ayagala kudduka ne sente omusirikale ono yekiwonyeza singa manyiti kiki omusirikale oyo yakutte pisto nagiza mu motoka nendite ecupa yabbiya nkyasa omutwe kekalakaasa musajja nakwata ecupa yabbiya waliwo omukazi nakwayona nafulumya embwa otogwana kubeera na pisito lwaki obukambwe bwolina bwobeera ne pisito tugambye byayogera byabadde bituufu ate muwabulanga parent tibyomwogera tubimanyi amuyi informed about Bugingo kati Bugingo ono omwana omusirikale tabadde bodyguard whenever Bugingo wants to drive he drives himself or he picks a man called Nsime mutani w'omulamuzi Nsime Sebutuulo Yesu fana n'omukozi we sikana akafuuta embe sikana babba obubbi ababba abantu abafiriisinga poor people ono mutabani wa Nsime Sebutuulo waffe w'emityana oba kati babeera Bukoto era Nabbanja bamuhumiliatinga bagera Bugingo ng'agenda embali yalaba abantu 10 Nabbanja baba Bugingo yakubba Nabbanja namuwanika obugulu tali kiddamu bonna bateekayo laali Nabbanja Bugingo yakubba Nabbanja nawulidde mutegese Thanksgiving ceremony ekololo kankubuulire ndeyo sibibeeramu nze mbeera mu bigali byange mumanda zange manda zange zimmanyi zintu ebyazo zenzinkuuma mpongerera mando zange olanda beko mukyali weberera mu bigali ebyo ebitubiriyo oba bategeka kati nkugamba omwana njagala kubuuza enkuba y'amasasi eya General Katumba Wamala n'enkuba y'amasasi eya Bugingo Katumba Wamala was a coward baali bakutte ate batirewo omusajja ono the rain over Mogadishu to cover up yes Katumba was a coward Bugingo was not a coward Bugingo was alive nalabye ekyana nga kigamba yesaze ejirita ekyana kibi ekyana ekyo kibi mukikwate kyogera abakikozesa Bugingo ayina ekiwundu kyesasi mu mugongo
niye ate kati ekiwundu kyo kyavuddewo ng'avuga emmotoka adduka bamukubye esasi mu mugongo mugongo nti oyo omwana badde bamuyita mukadde wa kanisa ayina relationship ne bugingo okusaidi y'omukazi omwana buli yabadde nagende era bayitayo bati mu training ekabalya si kabalya singo ekaweweeta singo eri singo training school naye nga mwana mulokole whenever he gets time ajebwa bugingo nasaba nakolawo emirimu on that fateful day omusajja oyo yajja oyo muhumuza nadda mu motoka ya bugingo neyebaka ng'akooye kyebikiro kyebikiro kimukubye we have a psychological word tukiyita bati omuntu bwabanga anaafa oba nga naafiibwa aggwamu amaanyi teyewulira bulungi predimitions mu psychology tukiyita predimitions ebyebikiro byowulira mbana ebbada yange tewulira bulungi waliwo sisita waffe yatuluma nnyo yatuyimiriza n'oyo mukulu wange nga tugenda okukola naga tiba naye mbadde mbaagala nekyembagamba tumugaa nti aka tugende tukomewo tunayogera naawe olweggulu naga nti bannange ekisulo kinsula wano tebansibaakaba bayamutakuulu ulosi what you wanted to tell us ekisulo kimusugamba ekisulo kinsula wano tebansibaakaba did we see her again bayamutuka namusula ku kkubo katonda wange never very day tuwize predimitions abasambaga nti ennaku 40 oba wafadda era anobuza ng'ovano family yoli tudde netegeera ti omwana wabo ayike emmandu emukuba yajagwa emmandu naginyamu naginyalamu ejja mukuba emumalewo asigalaza stages ebbiri permanent madness n'okuba abaana be nga bayita enguwa kyekyokka emmandu banyankulu bemanye emmandu kakati okunoonyereza kuno omuvubuka oli katonda kyakolya bugingo nti atambula ne yesu bwe batuuka mu potholes ne ku hamp walinda mu ŋŋonda omwana n'asuukuka ye kenyini omwana naga nti gosiro waliwo camps waliwo potholes amasasi okutandika okuvuga omwana yagwa ku bugingo nalabye oba mukazi oba mwana wane nti nga bwe tiyatugamba nti bugingo yayogedde na famire bugingo alina okulabirira famire eyo omwana namugwako nga bamukubye amasasi nga 50 nomboza nekogole mumwa ekyange nekigambe ekyange kyawona omusajja oyo ate nekyabadde kyagala mukuba akitaasa nzijako pisto ate ayagala mukuba ngayabadde ayagala mukuba kati amasasi gasirikiramu ono ne gatatuuka ku bugingo ayina amasasi nga 27 y'omwana agamukuba kati nga nomboza agalimu nga kisempa kigalagamu nga kino kyange kigalagamu nga nemifaana abalina enfaana mu mitwe nga zigalagamu yaffe eno nomboza agalagamu ebatuusibwako bagala okugamba awagira muhoaze balumbako police stations nti abatagala muhozi bebazikuba nebagamba vetiyani baganye muhozi ajja kujja tojja kufuga ggwanga lino tutto tumalewo naye muhozi ajja fe tugenda mu nsi ntukuvu muhozi nsi ntukuvu katukuleke mu nsi eno gyolimu sezalawo gyakutta kukwatako notubenyabunya nobuyamakagafu abaana ne batasoma tugenda mu nsi ntukuvu ya muhozi ebatuusibwako ba Everett Real Estate Dealers bano nno be batunda wamu n'okugula ettaka okwetola eggwanga lyonna basangibwa Kasenyi kukuba eriva basangibwa kubayita ababiri kukuba eriva Kasenyi ku kizimbe ekiriko Abusa Bank awo wenyini waggulu ojja okusanga bannaffe ba Everett Real Estate Dealers tulina estates eziwerako okwetola eggwanga lyonna tulina eyekanyanda millions 6 tulina eyokuba enakawuka millions 25 tulina neyekalit Hoima Road millions 25 kakati gwe bwobanga oyagala kwegulira plot genda ku Everett wali kubayita ababiri ku kizimbe kiriko Abusa Bank waggulu oyogeraganye nabo bantu balungi nebo bali n'emitwalo 5 gatwale bajja kugakwata account yo bagiguo paka lwono male bakuwe ekyapa kyo akati bali ku simu noti 7 noti 5 217 oba noti 7 noti 217 10 kale tukyagenda mu maaso ne mukadde waffe Tamale mirundi tukyagenda mu maaso era tukyaliwo mukulu Tamale tubadde tukyayogera ku nsonga egamba nti nno amasasi agakubiddwa muhumuza